أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muganda ngo ekitiibwa nsaba munzikirize mu budakiika obufunda tutunuulireko ekiyitibwa nikahul mut'a obufumbo obw'akaseera akagere obw'akaseera akagere obufumbo bwe butyo buyitibwa mut'a. Abamu babukuba era ne bagamba n'okugamba abo ababukola nti bakola zina bakola obwenzi nga sinnaba kuddamu buno obufumbo obw'akaseera ofuna bulungi nga tetunaba kutunuulira bujulizi bwa buno bufumbo. N'abawahabu oba abasalafu abavuma abashi'a ithna ashara nti bakola obufumbo bwa mut'a obw'akaseera nga katono ofuna bulungi nabo balina obufumbo. N'abawahabu oba abasalafu abavuma abashi'a ithna ashara nti bakola obufumbo bwa mut'a obw'akaseera nga katono ofuna bulungi nabo balina obufumbo obuyitibwa nikahul misyal obufumbo bw'abatambuze nti oba nga otambudde osobola n'okubeera n'omukyala oba saawa oba lunaku ng'omuwadde amahale. Babukola okusinziira ku fatuwa ez'abamanyi baabwe ofuna bulungi. Kyewuunyisa nti babeesinga ku fatuwa naye ate omushia ithna ashara abeesinga ku Qur'an. Mu surati Nisaa 24 Allah subhanahu wa ta'ala n'akoona ku miteeko esatu egy'obufumbo. Omuteeko ogusooka gwegwo ogw'abaana abajjanga ng'abaddu ofuna bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti okukendeeza obusosoze bakama b'abawala bano ab'abaana bano ab'obuwala baali basobola okubafuula abakyala baabwe ng'abakyala bano bamaze okubasiima ofuna bulungi. Omukyala w'osiima mukama wo, mukama wo asobola okuwa amahale n'akufuula mukyala wo okendeeza obusosoze. Omuteeko ogwokubiri ogw'obufumbo gwegwo nga teguliiko kkomo kati ng'ogukolebwa abantu nti omukyala omufunye agenda kubeera nga abeera mukyala wo lubeerera. Omuteeko ogwokusatu gwegwo oguyitibwa nikahul mut'a onfuna bulungi. Obufumbo buno nga just bw'akaseera nga bw'akaseera kagere. Omuteeko ogwokusatu ogw'obufumbo mu surati Nisaa 24 gwegwo nga just obufumbo buno bw'akaseera omukyala obeera naye onfuna bulungi kaseera kagere okusinziira nga bw'oyagala mwezi mwaka myaka 5 bw'otyo naye nga mutaddewo nti akaseera kano kagere. Agamba nti mwembadde nabo akaseera nga kagere bemusanyuse nabo onfuna bulungi bemusanyuse nabo akaseera nga kagere agamba nti mubawe amahale gaabwe tekina buzibu. Era ne tulaba n'abamanyi b'abaganda baffe abasuuni nfanfe abeegasse kweno aya mu surati Nisaa 24 nga bagamba nti eno aya eyogera ku bufumbo obwa mut'a obw'akaseera. Bamanyi abaganda baffe abasuuni ab'ebitiibwa bangi nga bawandiika ne zitafasil nga nnyingi. Kati nga mu tafsir at-Tabari volume 8 page 178 akkanya n'agamba nti eyo aya ekwatagana ku bufumbo bwa mut'a. Tafsir al-Kashaf Zamashkari ku page 517 naye agamba nti eyo aya onfuna bulungi agamba nti ekwatagana ku bufumbo obw'akaseera nga kagere. Tafsir al-Kabir Fakhraz volume 3 page 2 naye gattikako naye n'agamba nti ekina buzibu obufumbo bwa mut'a eyo aya ekwatagana ku bufumbo bwa mut'a. Bano bonna in case beegasse kweno aya n'abamanyi b'abaganda baffe abashi'a mu tafsiri zaabwe nga tafsir al-Mizan ne tafsiri endala ne beegatta kweno aya nti ekwatagana ku bufumbo bwa mut'a obufumbo bw'akaseera nga kagere. Ani abujjawo? Kyetwagala okubeera nga tutunuulira tuddemu mu bufunze. Abujjawo ye Khalifu Umaru nga bwe twalaba mu bitabo eby'enjawulo. Kati nga tafsir Ibn Kathir volume esooka page 233 tafsir at-Tabari nga nnyonnyola surati Nisaa aya 24 volume 8 page 178 n'ebitabo nfanfe nfuna bulungi bagamba nti ajjawo obufumbo bwa mut'a buno Katonda bwe yaleeta si muntu mulala wabula ye Khalifu Umaru. Agamba nti Khalifu Umaru agamba nti mut'atani kana tangala ahadi rasulillah bufumbo bwa miteeko ebiri
bwaliwo ku mulembe gwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ngani huma wabla abugana na abujjawo ye khalifu Umar. Ofuna bulungi muganda wange wa ngakibu alayhima era agamba nti apanishinga n'omuntu ababukoze. Ofuna bulungi amubonereza agamba nti obufumbo bwajjawo khalifu Umar mulimu mut'atun nisa Mut'a ng'ekolebwa ofuna bulungi mu basiraamu n'abasiraamu abalala eyitibwa obufumbo bwa Mut'a obwa akasera nga akagere wa mut'atul hajji n'obufumbo obwa mut'atul hajji obwo tujja kubutunuulira mu misomo gyaffe emirala. Kyenjagalawo kiri kimu, obufumbo bwa Mut'a bwaliwo onfuna bulungi ku kase obufumbo bwa Mut'a kyenjagalawo bwaliwo ku kiseera kya nabi Muhammad nga aya swati nisa 24 emaze okukka. Khalifu Abubakari obufumbo bwaliwo era naye teyabujjaawo. Khalifu Umar najjawo etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala. Netugamba nabi Muhammad tayogera kintu okujjako nga bubaka swati Najm aya 3 paka aya 4 nolwekyo omuntu yajjawo etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala ne nabi ekintu kyatasobola kukola. Ne Imam Ali alayhi salatu wassalam mu bitabo by'abaganda baffe abasunni onfuna bulungi muganda ng'ekitiibwa kati nga Musnad Ahmad ibn Hanbal volume esooka page 52 n'ebitabo ebirala. Basahaba bajja ne bamubuuza nti obufumbo bwa Mut'a obwogerako ki? Onfuna bulungi nagamba nti obufumbo bwa Mut'a kisa okuva wa Allah subhanahu wa ta'ala eri abaddu be abamutya. Onfuna bulungi agamba nti lawula anna Umara nahiya anil Mut'a ma zana illa shaqi. Singa tiyali Khalifu Umar kujjawo obufumbo bwa Mut'a teri yandigudde mu bwenzi okujjako oyo nga yalaamibwa kukola mazambi. Nolwekyo Khalifu Umar yajjawo etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulaba n'okulaba ku mulembe gwa nabi Muhammad basahaba bangi bakola obufumbo bwa Mut'a era nga bwe tulaba nti abamu ku baana Khalifu Abubakari be yalina mwalimu Asma. Onfuna bulungi Asma Khalifu Abubakari yennyini yamuwaayo eri Zubair ibn Awwam okubeera nga amuwasa. Zubair ibn Awwam n'amuzaalamu omwana ayitibwa Abdullah ibn Zubair. Onfuna bulungi azaalibwa mu bufumbo obwa Mut'a. N'ekyo basahaba bangi baabukola atali ono yekka muganda wange ow'ekitiibwa. Abamu ne bagamba nti obufumbo bwa Mut'a bwaliwo ku mulembe gwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Naye waliwo aya eyajja n'ebujjawo. Onfuna bulungi muganda wange ow'ekitiibwa. Era nga aya gye beekwasa eri mu Suratul Mu'minun aya ya 4 na ya 5 nti ye yajja okujjawo buno obufumbo bwa Mut'a. Aya egamba nti walladhina hum lifurujihim hafidhun, n'abo abakuuma ebitundu byabwe ebyekyama. Onfuna bulungi aya egamba nti n'abo abakuuma ebitundu byabwe ebyekyama. Onfuna bulungi okujjako eri bakyala baabwe. Abamu ne bagamba eno Suratul Mu'minun aya ey'okuna n'ey'okutaano mbi yejjawo eri Surati Nisa aya 24. Tugamba nedda. Lwaki tugamba nedda? Eno Suratul Mu'minun ekira Mekka nga nabbi tannaba kusenguka. Aya sura erimu obufumbo bwa Mut'a, sura erimu obufumbo bwa Mut'a. Surati Nisa aya 24 ekira Madina nga nabbi amaze okusenguka okuva e Mekka. Aya gye bagamba nti ejjawo obufumbo bwa Mut'a Suratul Mu'minun aya ya 4 n'ey'okutaano ekira Mekka nga nabbi tannabakola ki kusenguka. Aya Surati Nisa aya 24 ekwatagana obufumbo bwa Mut'a ekira Madina nga nabbi yamala dda okusenguka. Aya esoose okukka onfuna bulungi tesobola kujjawo aya esembyeyo okukka. Abamu ne bagamba nti hadisi ye Khaybari onfuna bulungi emanyikiddwa mu baganda baffe abasunni n'abashi'a mbu yejjawo obufumbo bwa Mut'a. Mu hadisi ye Khaybari eyo mbu mulimu ebintu bibiri nabbi byagaana. Onfuna bulungi mbu mulimu gaana ennyama y'endogoyi ne mubeeramu n'ogaana obufumbo nikahul Mut'a, obufumbo bwa Mut'a. Abamu bagamba nti hadisi eno yejjawo aya eri eya Surati Nisa 24 erimu obufumbo bwa Mut'a.
twagamba nti hadisi nnyingi bazifekinga, abantu bazifoginga ne bawaayira. Ne tugamba ekitabo kyokka ekiri swahihi nga tekirimu nsobi ye Qur'an, nga Allah subhanahu wa ta'ala wagamba mu surati al-Hijr, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Fa abassa Qur'an era fa bagenda ogikuuma, fa abassa Qur'an era fa bagenda ogikuuma. Allah wagamba nolekyo ebitabo ebirala Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maybe mbaganda fa bashia bihali anwar, mulimu hadisi ng'ezimu si ntuufu kuba biwandiikibwa abantu ba bulijjo. Onfuna bulungi muganda wange, biwandiikibwa abantu ba bulijjo. Ekitabo kyokka ekitaliimu kubuusabuusa ye Qur'an y'ekitiibwa. We tusanga nga hadisi ekontagana ne Qur'an n'amagezi tugireka. Eno hadisi egamba nti nabbi mu Khaybar yagaana ebintu bibiri, ennyama y'endogoyi n'obufumbo bwa Mut'a. Nga tumaze ogamba nti Qur'an yokka y'entuufu, ne mu surati al-Bakara aya 16 Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti twagala okukyusa aya ne tuleete aya endala, tuleetamu aya onfuna bulungi egifaanana woba eyo yeefaanirizaako neeyo. Nolwekyo kitwagalawo mu surati al-Bakara 16 osobola okubeera ng'okebera mu Buganda ng'ekitiibwa. Nolwekyo hadisi tejjaawo aya, aya yejjawo aya. Mu bufunze obufumbo bwa Mut'a buli mu mateeka muganda wange ow'ekitiibwa, buli mu mateeka. Tugambye mu surati Nisa 23 Katonda alina emiteeko gy'abantu bagaana nti tuteekeddwa kubeera nga tubawasa bamaama baffe, abaana baffe ab'obuwala n'abalala. Mu surati Nisa 24 n'agamba miteeko 3 gy'annyonnyola. Bano abagendanga abaddu, bano abakyala abagendanga abaddu, yagamba nti singa baali beesiimaganye, yagamba nti singa beesiima, onfuna bulungi bakama baabwe basobola okubawa amahale ne beewasa okukendeeza obusosoze. Onfuna bulungi muganda wange w'ekitiibwa. Ekyokubiri ne tugamba nti omuteeko ogwokubiri ogw'obufumbo gwego ogutaliiko gwegwo ogw'okugamba nti wasiza ono omukyala lubeerera tekuli kaseera kagere. Omuteeko ogwokusatu ogw'obufumbo gwegwo nga yetulabye nga mu surati Nisa aya 24 era nga tukozesa n'ebitabo by'abaganda baffe abasunni. Kati nga gwe tulabye nikahuli Mut'a, obufumbo obw'akaseera nga kagere mu surati Nisa 24 era nga tweyambisa n'ebitabo by'abaganda baffe abasunni nga Faziri-Lectures Fakhraz volume 3 page 2 nga yonnyola surati Nisa 24 n'ebitabo ebirala. Ne tugamba nti Khalifa Umar yajjawo etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala. Ne tugamba nti Khalifa Umar yajjawo etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala erikwatagana obufumbo bwa Mut'a. Era ne tweyambisa ne tafsir n'ebitabo by'abaganda baffe abasunni nga tafsir Ibn Kathir volume 1 page 233. Ne tugamba abamu kye beekwasa nti hadisi ye Khaybar onfuna bulungi bintu bibiri nabbi byagaana, ennyama y'endogoyi nti bintu bibiri nabbi byagaana, ennyama y'endogoyi n'obufumbo bwa Mut'a. Tugambye nti hadisi tejjaawo aya, onfuna bulungi aya yeteekeddwa okujjawo aya nga tugambye mu surati al-Bakara aya 16. Abamu ne bagamba nti surati al-Mu'minun aya ey'okuna n'ey'okutaano mbu yejjawo eri ssuula erimu obufumbo bwa Mut'a surati Nisa aya 24. Tugambye surati al-Mu'minun gye beekwasa nti ejjawo eri aya eya Mut'a. Surati al-Mu'minun ekira Mekka nga nabbi tannaba kusenguka. Essuula erimu aya ekwatagana ne Mut'a, obufumbo bwa Mut'a obw'akaseera ekira Madina nga nabbi amaze okusenguka. Obumu ku bulombolombo bwa Mut'a bwe buno wammanga. Omukyala wabanga yafumbirwa mu bufumbo bwa Mut'a obw'akaseera tateekeddwa kubeera na musajja mulala yenna okuggyako ono omusajja we eyamuwasa. Onfuna bulungi muganda wange ow'ekitiibwa. Era inikesa akadde kaabwe kaweddeyo ateekeddwa okutuula emyezi 2 kye tuyita idda period okutegeera ali lubuto oba tali lubuto. Wabanga ali lubuto omwana we ono gwazadde alinako sheya ku byobugagga bya kitaawe, asikira ku byobugagga bya kitaawe. Ekyokubiri obufumbo bubeera mu bantu bakulu. Onfuna bulungi tuve ku bino ebyogerwa simanyi
simanyi osobola okuwasa omwana ow'omwaka ogumu ebintu tebitategeerekeka bwe bityo. Bubeera mu bantu bakulu. Onfuna bulungi. Omwana ng'akyali wansi wa kitaawe nga taata we yamulabirira, tuteekeddwa kumuwasa mu bufumbo bwa Mut'a. N'olwekyo buno obufumbo bwa Mut'a ng'ogenda obukola mukkaanya akadde ke mugenda okumala. Onfuna bulungi. N'amahale, onfuna bulungi, gw'ogenda okuwa mukyala wo, ne mukola akidi, onfuna bulungi, kye muyita nneka. Then we mumala kibeera gye muli nga inikesa akadde kaweddeyo okwongeza akakadde okwongeza mu maaso okusinziira kwa Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Agamba nti we mukongeza mu maaso akadde ako nga temwesanze mu buzibu, tekirina buzibu, kye kisinga okubeera nga kirungi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere okufumiitiriza mu ddiini yaffe, atufuule abantu abalowooza okusingako okugoberera bammaseeka buli kye bagambye. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.